Ensonga z'ensimbi mu ggwanga erya Uganda zo zaagenda wala olw'ensonga nti essaawa zino omuzannyo ababaka gwe basinga okuzannya gwe gw'okuba nti baliira ddala omusimbi era nga omukulu Zaake Francis Zaake ali mu matigga olw'ensonga nti omukyala atwala Parliament essaawa zino Right Honourable Anita Among yavuddeyo nabanga ateekawo embeera ey'okuba nti buli anaasayininga okwendoosinga Zaake okubanga ava ku kakiiko ka Parliament oba ku bwa Commissioner mu Parliament agenda kuba aweebwa omusimbi era mu mbeera eyo ebipya ebizuuse biragira ddala nti emikono gyayanguye okuyiika okusobola okubanga bajjawo omukulu Zaake ku kakiiko ak'okubeera Commissioner mu Parliament era nga sources ez'enjawulo ziraga nti abantu ab'enjawulo mu bibiina eby'enjawulo be basobodde okubanga bassa emikono ku nsonga zino era nga kizuuse nga kiraga nti ba MPs 8 bavudde mu FDC era ng'ate ba MPs 3 kigambibwa okuba nti bavudde mu kibiina kyennyini ekya National Unity Platform era nga ebimu biraga nti omu ku basajja abasayinize y'omukulu owa Kawempe South amanyiddwa nga Kazibwe Bashir Mbaziira okubanga bafuumula Zaake ku kifo ekya bwa Commissioner mu Parliament. Eyo ly'eggwanga erya Uganda olw'ensonga nti ekintu kasita kiyingiramu akasente abantu bafuukira ddala ensolo, abantu batabukira ddala. Tetumanyi kikigenda kuddako naye ng'ate abakulu bo basinzidde okubanga Zaake bamugoba mu ntebe eyo naye ng'ate ye omukulu Zaake ebyo oluusi tatera biwa nnyo matu olw'ensonga nti ye musajja ayimirira ku kigambo kye waba yakyogera ye musajja atatiisibwatiisibwa era twamulabyeko yavuddeyo n'alagira ddala nti ne wooba okoze eki naye mu byonna by'okola gezaako okubanga tosetolinga olw'okuba nti bakuwadde obusente naawe n'okola ekintu ekitaliyo. Olina okukola amazima agaba gakulonza naddala abantu bo, olina okukola amazima agaba gajja okutwala mu maaso so si kudipendinga ku busente bwe baba bakuwadde osobole okubanga oli olukwe mu nsi yo. Omukulu Zaake yalagidde ddala nti talina musango gwonna gwe yakola ate mu mbeera eyo waliwo n'ekifaananyi ekya circulatinze ku social media nga kiraganga omukulu Zaake eyabadde yeetonda mu ofiisi ya Anita Among naye ng'ate w'otunuulira ekyo ekifaananyi abakisaculatinze be ba NBS twagenze okizuula ku Twitter ng'abantu bonna bajjanaliso n'amawulire bonna aba NBS buli omu apostinze ekifaananyi naye ate kyagenze ne kibalakira olw'ensonga nti ekifaananyi kyali kyadda nnyo naye mu mbeera eyo abantu beebuuzizza ne bagamba naye NBS efaaki ani abasasula lwaki bavaayo okubanga buli kintu ekihappeninga mu National Unity Platform balina engeri gye bakifuulamu negativu. So ebintu bingi essaawa zino eggwanga bannamawulire bonna buli omu akola bibye kasita bakusasula ng'ebyamawulire osooka obiteeka ebbali ng'otandika kukola bye bagambye. Yebyo ebimu ku bigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda naye nga ffe tugamba nti likinga commentinga mwatwera osubscribinge oleme kubanga osubwa updates ezigenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda.